Omuliro ogutannamanyika kwe guvudde gukutte ekizimbe ky'akasawo akeedi ne gusaanyawo ebintu bya bukadde na bukadde. Kigambibwa nti gutandise ssaawa 9:30 ez'ekiro olwo ebintu omuli ebizigo, ebiviiri, amasimu, ebintu ebya plastic n'ebirala ne bisirika. Ababaddewo bakoze butaweera okutaakiriza ebimu ku bintu era balabye omuliro gweyongera amaanyi ne bayita poliisi y'abazimyamoto nga bano bazze n'ebimotoka ebizikiza omuliro ne batandika okugulwanyisa. Okusinziira ku babaddewo gwandiba nga guvudde ku masannyalaze agabadde gavaavaako. Careful nnyo awali ebikondo by'amasannyalaze nga birinaanye ebizimbe, nga birinaanye petrol station, nga birinaanye amaka g'abantu kubanga bigenda kubeerako cause abantu okufa okulaba nti obulamu bwabwe buggwawo. Kibadde kikubyeko kyonna buviiri kati omuliro gutandise ne gutandika okuwummujja muli eri munda ne gutandika amazzi gandibadde gamalamu ekyo ekiseera naye ebintu ebirimu bingi. Eno kibadde mirangana kwazirana mu basuubuzi olw'emmaali yaabwe okuggwawo nga kati balaajanidde abazira kisa okubadduukirira. Era awasungu wonna abasobodde okutuukayo mu birabye byonna ebintu byonna biweddewo, so kyetusinga okwagala twetaaga ku buyambi. Abamu ku batuuse mu kifo kino kubaddeko n'abakulembeze b'ekitundu kino okuli sipiika Betty Nakasi, Mark Gabunga n'abalala ababasaasidde. So tutuusa okusaasira kwaffe gye bali era n'okwennyamira okwo okunene okuguddewo. Naye ate byonna netwagala okwebaza ku mulundi guno Uganda Police abana ba Fire Brigade. Lwaki bwe twabakubidde banguyeko ne bagezaako okuzikiriza. Abadde alabirira ekizimbe kino Haji Ismail Kibalama alambuludde ebimu ku bibaddewo. Masannyalaze gagenda gadda kati olekako ettaala nga zaaka owulidde dakiika emu gavaako, dakiika emu gadda, dakiika emu gavaako era wavudde ndowooza obuzibu ssebo. Ebyembi abamu ku badduukirize ate baze mu kubba ebintu ebitaasiddwa. Lawrence Busulwa nga yenna nnyini ekizimbe yeebaziza poliisi n'abatuuze ababayambye. Tubadde ne moloka emu ekifuleetedde ebintu by'abantu badda kusitoma byaffe okwonooneka ennyo nga moloka emu amazzi ne gagiggwako moloka endala zijjaza okujja nga ebintu by'abantu ebisinga byonna naye nga twebaza nnyo buli muntu yenna alina kyatuyambye mu mbeera. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luke Owesigira ategeezezza nti baliko omuntu omu gwe bakutte abayambeko mu kunoonyereza ku muliro guno. Essaawa zino ku statement ze twakakola omu ku basikaali alina gwalumiriza okuba nti yamulabyeko ku ssaawa omuliro tegunnabaawo ng'alina by'ayiwa ku kizimbe era n'abiteekera omuliro, so tumukutte ng'era tumuggyeeko statement ng'essaawa zinakuumibwa ku poliisi yaffe. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.